Ku ssaawa 3:30 ez'okumakya omubaka wa Butambala ate nga yamyuka pulezidenti w'ekibiina ki Nuupu mu Uganda Muhammad Muwanga Kivumbi atuusiddwa ku kkooti e Butambala ne banne be bavunaanibwa abalala 23 era bagenze okutuuka nga abawagizi baabwe n'ab'enganda baatuuse dda ku kkooti eno wabula nga yonna ebadde yeetooloddwa ab'ebyokwerinda. Omusango olubadde okutandika omuwabi wa gavumenti Salama Nabbosa kwe kutegeeza omulamuzi Deogracious Ssejjemba nga bw'atalina fayiro yamuwaabirwa oluvannyuma lwa bakama be okugiyita e Kampala esooke yeekebejjebwe. I'm not sure, Your Worship. But I've got a note with the first letter that they have complained and they require me to send a sign, which I am doing. But why didn't you tell the DPP that you are processing papers for me when you send the file to the Your Worship, I cannot give orders today for. Ono agamba nti kino kyaddirira abamu ku basibe okusaba omuwabi wa gavumenti nga baliko bye beemulugunyaako nga bayita mu b'enganda zaabwe. It was for the Worship, and in particular the complaint was raised by the relatives of Walakira Nicholas and Kayanja Kelvin. relatives who? Kayanja Nicholas and Kayanja Kelvin and Walakira Nicholas. Wabula abasibe abakooneddwako okubadde Nicholas Walakira ne Kevin Kayanja bavuddeyo mu lwatu ne bawakanya ebyogeddwa omuwabi wa gavumenti nga bwe batabimanyiiko era kino kiwuniikiriza omulamuzi n'abadde mu kkooti. Bazaddeko baze gy'oli bakukkirira mubakuba emwogera bagamba nti katemu ng'omuwabi wa gavumenti. Guno omulundi guweze gwa 7 ng'omubaka Muwanga Kivumbi ne banne 23 baleetebwa mu kkooti okusomerwa emisango egibavunaanibwa n'okumanya wa gavumenti weetuuse mu kunoonyereza kwayo. Wabula newankubadde ebbanga lyo lyonna liyise, omubaka Muwanga Kivumbi taggyibwangako statement ku misango gy'obutujju egimuvunaanibwa. So we pray that your worship will be pleased to direct the state to produce the committal papers. Because they have to complete, because I'm sure they will file it. Bannamateeka babasibe okuli Arias Lukwago, Paul Kakande, Samuel Muyizi n'abalala basambaza ebyogero omuwabi wa gavumenti mbw abasibe baliko okwemulugunya kwe bakola gye bali. Kye bakoze kimenya amateeka ogezaako okutuukirira abavunaanibwa ne famire zaabwe ogezaako kunoonyaako kye basobola okuteeka ku fayiro okijweteeka bakitwale mu high court. Bino si byamateeka bya bufuzi tudula n'amateeka tebaagala gatambulirako katusuubire wakati twagala eno message etuke ku bakama be office of the DPP waliyo ne DPP omupya Mr. Anguzo sikiwa nti yene enkula gy'oyagala abantu bakumanyire ku ofiisi yo nti ensonga za kooti ezitwala ng'ez'okusaakirira musindisa omuntu tamanyi kigenda maaso sisoogerangako naye simumanyire simutuukiriranga nako. Omwana yeekaale. Bagezezaako nnyo okumatiza omulamuzi buli lwe bajja mu kkooti nti abantu baabwe balangibwa bwemage wabula omuwabi wa gavumenti azze akiwakanya. Kati emizannyo gyabwe gyonna twabadde tugimazeeyo nga tubamazeeyo batuuse ku kisenge ng'omulimba ab'omwerekera paka waasula. Kati ne bavaayo n'akazannyo kaga nti fayiro DPP yagiyise babayiganye lwatuwa tewali ku bintu betuwolereza yavuddeyo n'akomplaininga ku fayiro okugitwala e Kampala mu fayiro yagenze Kampala gy'emizannyo gye baliko. Era kye batugambye nti kye bamanyi kyokka abasinga okubeera wano nti bo baali beejenti era n'olwayo tutegedde nti n'abattibwa bonna baali beejenti. Bano bategeezezza nga gavumenti bwe bamalira obumaliza ebiseera ng'ekimanyi bulungi tewali musango gwevunaana bantu baabwe. Katwebuuzizza kiki ekimulese mu kkooti kubanga kakati ozze naye oga nti fayiro togirina ozze kukola ki? Baagenda mu gweggaba ne banoonyereza mu nnaku ntono nnyo baleeta abajulizi 18 kati hearing yawedde judgment ya Osancha. Supiidi ey'ekitalo naye Muwanga ne banne be baakwatanga 15 January n'okutuusa olwaleero bazannya jangu nkwekule. Tebalina bajulizi
committal proceedings kitegeeza kuba na bujulizi obusobola okulaba nti omusango gutambula. Tebasobola kutambuza musango guno. Omulamuzi alagidde omuwabi wa gavumenti okuleeta obujulizi ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano omwaka guno awatali kulemererwa era nga kkooti lwegenda okuddamu okutuula. Kkooti eyaggwa omulamuzi yakkiriziganya ne bapulida b'abasibe era abaana babiri okwali Paul Mawanda ne Wilson Muyinda ne bakkirizibwa okweyimirirwa olw'okuba nti bo baali tebannaweza myaka 18.